mukyogere mirundi abandi bakuwambye abantu hoteli y'amasanyu programu gyoliko nagambye olunaku lwa leero tulwanda ku kivulu kya bannamasaka masaka fete wenjogerera nguddeko omu ku ba best tiktokers tulina e Uganda mwana mulenzi Alpha Kayima katumubuuze katubulire ekiro kino kiritya ogamba otya muganda wange jandise ogamba otya tikirira mwana wa mama oli ku Baba TV soko buze ku bannayuganda bakulaba Baba TV bannange bannayuganda mwena mwena mbalamusaako mugamba muti olunaku lwa leero Alpha soko buli bannayuganda ekivulu kya bannamasaka kino kisanze otya kyakabinyo nnyo kubanga ekiru ky'ekivulu kino kituleete mulimu bannamasaka bembadde simanyi nti bannamasaka so tubeera bumu. Yes, so it's amazing. Mwana wa mama munnayuganda yali agadde okumanya wakadde oba wakatonya e Uganda embeera ogisanze otya e Uganda sofa nkoze sente mbadde mu diaspora nga nkola sente so nasazeewo okujja e Uganda nkola nnyo ate kati mu Buwarabu gye mbeera kuba nva Saudi Arabia by the way era abantu ba Saudi Arabia mwena mwena batumirako nnyo sente sizirya bulungi kabiya sikanywako naye bwe mba nzize e Uganda zimpoomera nkoze sente so obulamu buntambulira bulungi nnyo. Kiki osinza okwagala ku kivulu kya bannamasaka kino? Abantu bali bumu, abantu beeraga omukwano guwulira ddala okuvira ddala ku entrance and abantu bakoze sente okitegeera bannamasaka abantu bakozi nnyo so olabira ddala buli muntu nga enkya agenda zukka ku makya ng'akyali musanyufu ne bw'aba asipendiza omusibi okutokomoka. Masaka oviira sayidi ki? Mbakanoni kumpi ne Kawoko. Yes. Ekira Mariawo nokira mu Uganda majuzi awo ng'otuuse Kanoni wempa gyensibuka. Nandekadde obeeko obaka obuli special bolekera bannayuganda n'abadigize ewamu ne Faridah ategese ekivulu kino. Kantandike ne Faridah nti yebale kutekekera kivulu yebale kutuleeta ne tu gathering ffenna wano and the next thing is abadigize abali ba sente obulamu bwa kiseera mulye sente mweyagale obulamu bwa kiseera tomanya byankya okitegeera so mukola kyamaanyi nnyo okulya kusiba bonyabonya temuteeka musimbi mu banka kugakireeyo okitegeera mugufulumya ebbanka mujja mugulyeko tomanya byankya. Hoteli y'amasanyu gy'oliko tovaawo katuyongera okulaga bukimu engeri ekitambulamu Alpha omwewuliriddeko tuli wano ku Masaka fete blaze up abatamanyiira kukakalukana na duniya n'okuwoza nti enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange ensimbi ziibuze luno gwe naani owange ekutuddemu gwe naani Nadiba naawe wadiba n'oli yadiba ffenna twadiba olw'olunkulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala ffenna twadiba naye ate byonna tebyagaana songa mu bbaala akabisi katuwasa. Thank you so much, Kayima. Ate munekyenewunyisiza Alpha Kayima mwana gwabikula anyeenya okubine kyokka abambasa abantu mulimba mwabujjeko sekasampiti namukolereza abakubi ba bandi katono nnyo madwati tulina banekino Can you imagine? It's okay, Masaka boys.
kula sumulula byonna byansibo wedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.